Twali tulabyeko abakyala abakukutivu ennyo mu kwetunda ngamba abatunda akaboozi ak'ekikulu nga Bad Black yakatundira ebbanga eddene n'amala n'asalawo n'abyenenya n'agamba nti katuuze nniya era n'asalawo n'afuna n'omwami afumbira eddala. Nabwe kityo Brenda Mars omukyala Kadama omukukutivu mu kutunda akaboozi ak'ekikulu awo bakatumiitira eddala n'ekolera gyange mu ggwanga erimu mu kibuga Dubai. Ayavuddeyo n'abeera nga atutegeeza nga bw'agenda okubeera nga afumbirwa omusajja era nga n'okukyala okusaako okwanjulwa bipreparingiddwa mu mwezi ogwokusatu. Kanzija nkuwa ebisingawo oli ku Vika Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much bamikwano for supporting our channels era naawe kankusaba tannaba kutweyungako obeere ng'oli part of our family ng'osubscribinga. Bw'oba oli subscriber ku Wonderboy UG nja kusaba subscribing ne ku Vika Exclusive channel yaffe ate era ne ku Vika Exclusive oba subscriber nja kusaba subscribing ku Wonderboy UG. Video eno nkusaba ogimpeleka like esobole okutambula ate oba oli awo tweyongereyo. Nga bwentandika okunyumiza ebibaddewo nga Brenda Mars na kiki ekimuleetedde okukkiriza nti kati ebyamasanyu bikome, nzikiriza nsooke nkujjukize Hajati Kaloddo ono akugamba nti ye mulombi wa dduwa agwe wenna asumbuyibwa oba atawanzibwa ebizibu eby'enjawulo genda ewakisa oba omukontaktingeko ku namba y'essimu gy'olaba eriko Hajati Kaloddo omusomi w'edduwa ku mukono ogwa ddyo ojja kubeera ng'omufuna bulungi ku ssimu esembyayo 06 gw'onoonya luzaalo onoonya mwami oba mukyala butuuze mu nsi ndala passport oba visa onoonya ogoba ku byakufuluma ggwanga bikyaganye Hajati Kaloddo ye solution nkale. Omukyala Brenda Mars mukyala mumanyi asinzira Dubai gyakolera emirimu gye officially nga si musuubuzi si mukozi wa mu kiyumba anti oba akola mu restaurant ono akola mirimu gye era nga mukola emirimu gye atunda mubiri gwe. So yabadde ayogerezeganyako n'omu ku ba bloggers oba ku ba YouTubers amanyiddwa nga SB4 owa SB4 Media n'abeera nga amutegeeza nga bwe yassazeewo mu mutima asetolinge era afune omwami not even afune yafunye omwami agenda okubanga amuwasa amwanjula era amutwaleko newaka bakyale. Era tuli wano tweteekateeka okugenda ku mbaga y'Amalaya ku kwanjula kwa Malaya mu mwezi ogwokusatu nze omu kwabo abaligenda mu boutique of course nfuneyoko ku kanzu mu sawa y'okukyala. Kati ate tugenda kuba twanjula Malaya twetaaga ensonga z'okubeera ng'oba oli awo tugula ate amakanzu atujja genda mu boutique tufuneyoko ku zidamage ezinaaba zitakontana nnyo na mukolo twolekera okwanjula omukyala ono Brenda Mars anti ajja kubaya asazeewo okwanjula omusajja mu butongole eri famire ye. Wabula tetunaba kumanya kituufu kiviiriddeko Brenda Mars nti akkirize ayanjule oba afumbirwe. Ngenda kuba nkuwa akatambi mu maloboozi ge awulire ye kennyini ng'akunnyonnyola nti asazeewo afumbirwe naye nga sinaba kubanga nkakuwa kankujjukize video eno obuteerabira giwa ka like ate era nawe mu comment section awo wansi onteerewo kiki kyolowooza waliwo kyaluka omusajja gwagenda okufumbirwa mugagga ayagala kumubalamu kasimbi obanga ne mu bufumbo mwayagala okubanga akolera emirimu gye naye of course ekyo kibeera tekisoboka ate mu bufumbo bw'omusajja okukoleramu ebyanjwanjwa ekyo Vika Exclusive tugamba tekisoboka. So nja kubeera nga ngamba nti bwe watabaawo kyamaanyi Brenda Mars kimututte mu bufumbo nizo okulowooza nti lwaki yagaana omulimu ogwali gumuwa millions ezisuka mu 4 omwezi gumu n'agamba nti yasobola okukola millions ezo ennya just mu wiiki buwiiki
katayina nsonga lwaki agenda okukozesebwa. Era nanga wenje okusinziira ngambe nti si abawo nsonga y'amaanyi eyinza kutwala Brenda Marus n'agamba nti kati nfumbiddwa era nsetolinze. Naye byonna mu nsi ya Mukama eno bisoboka. Kati mu ngeri gye kiri nti bisoboka era nzikiriza nkugambe nti naawe tokkiriza kuyingira mwaka mupya na birwadde bikadde. Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu okuva mu Biva Organic Natural and Healthy Products yaleese era eddagala libeerawo mu bungi eri atawanyizibwa buli kika kya ndwadde yonna. Kale akugamba asangibwa ku Access Building Lubaga Road itayo omugambe nti Dr. wawangula People's Choice Award yakuweebwa lwa kujjanjaba bulungi bantu era n'abantu ne basiima ne bakuwa award. Naye nange nzize n'ekirwadde bwe kiti ne bwe kiti njagala kunzijanjaba nve wano nga ndikaweretera omwaka njagala guyingira nga sina kirwadde. Be bayita ba Biva Organic Natural and Healthy Products abasangibwa ku Access Building Lubaga Road itayo ku lw'obulamu obulungi ate era nga bakwagaliza omwaka omujja. Banange kansinzire wano okwagaliza ba Queens ne ba Kings omwaka ogw'emirembe, omwaka ogujjudde ebisima ebyerere. Buli ali gyoli nkwagaliza omwaka omulungi. Bw'oba tonda tweyungako subscribinga ku YouTube channels nebiri Viki Exclusive ne Wonderboy UG. Kankulekere ka video ka mwana muwala Brenda Marus agwe kenyini ogende maaso n'okubanga omwewulirirako ewatali kugamba nsonga yonna. Kale katugende buterevu mu ka video oberenga okalaba nera kansooke nkujjukiza okusubscribinga bwoba mupya ate era n'okuwa video eno like bwoba obadde tonnaba kukikola. Video yino kanjibawe likinga. Mwebuza Brenda Marus yabulira wa Wuno musanze anyirira okufa obufi engatto kyekyo tuva munnaku tukyaye munnaku nkulu Brenda Yamalayo oli otya Gambo tia guys following ku Instagram Brenda Marus 2020 ku TikTok osicyaliko naye waliwo account je naguddeko tekamu always be the 16 ogenda kunda Saturday ko linya lyange kozi bagitwala sawa yonna. Okay, tukwetedde emboozi ya Brenda olunaku lwaleero. Brenda tulindirira mbaga ye yafunye omusajja mu butongole yavudde mu mirimu gye mubadde mumanyi obulungi. Tugenda kukyala mu mwezi ng'ogwokusatu awo tukole okwanjula tukole embaga. Brenda mukyala kati mufumbo mwebale kusaba